po jako akawuwo. Abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya mu Kalule zone Kawempe bakombye kwerima nga bwe batagenda kuddamu kumira ddagala liweweeza kawuka ka mukenenya nga tebalina kye balya. Emyaka gye ndiko bansuulira abaana be bansuulidde nga nange kennyini ekyokulya pamanta kiwamma ati olaba ngenda kikola nti nange era mbalina kwegwira ngola nga kubansingawo. Okusinziira ku bakulembeze b'ekitundu kino bagamba nti mu Kawempe yonna Kalule zone kye kimu ku bitundu ebisingamu abantu abalina akawuka ka mukenenya saako n'obulemu ku mibiri gyabwe. Abandi badde basooka okufiibwako mu nteekateeka ng'ey'okugaba emmere olw'ensonga nti babeererawo ku ddagala ng'ate nali okulimira olina kubanga ofunye ekyokulya. Essaawa eno eweza abantu ndowooza omutwalo gumu mu 10,000 si mutwalo gumu gwokka eweza emitwalo ng'ena kubanga mbadde mbalidde ku balonda abalonda bali gumu nga 2 then eweza emitwalo ng'ena naye abaliko obulemu bo bayitirivu mwe bali bangi. Tasobola kusituka buli kimu akikolerawo eyali amuwa emmere naye takyasobola kugenda kukola. Bano eddagala balisuulidde n'abakyala w'ekitundu kino Saala Birungi era we tutuukidde mu kifo kino ng'atubidde nalyo mu kusoberwa okw'amaanyi. Jjo aliwa yalireese naluli njagala abantu bange babawe emmere naffe tuweweeriko. N'ekisinga okubeewuunyisa kwe kulabanga emmere yagabibwa mu Kawempe naye ekitundu kyabwe abagigaba ne bakibuuka. Ng'ogyeko abalina akawuka ka mukenenya era mu kitundu kyekimu musangibwamu n'abaana abalwadde b'emitwe nga ne bano bali ku ddagala eribaweebwa ebutabika wabula ababalabirira bagamba nti tebasobola kuwa abaana bano ddagala nga tebasoose kulya. Be bamu abaana be mbagambye kabo mu kitundu kino abali ku ddagala ly'ebutabika oyo noono n'abala tugenda balaba eri bamira eddagala naye nga baba beetaaga mmere baba nga tibannalya mmere luba lutalo waka baba baagala kusooka kulya balyoke bamira eddagala. Kati bwe buzibu obutusanga mu Kalule zone nga bumulabye n'omukadde oyo. Abatuuze bagamba nti waakiri bandisoose kufa ku bantu nga bano mu kitundu kuba be basinga okubeeraliikiriza. Naye ffe ababeera kumpi nabo ffe tubeera mu kwenjeera oyo najja n'akugamba munange olinayo kasukaali ng'ate naawe tokayina. Ekisinga okuluma abatuuze b'omu zooni eno kwe kulabanga emmere egabibwa ateesula mu kitundu kino nga n'abagigaba basula mu kitundu kyekimu naye nga bo ababeeramu tebafiiriddwako. Wali waggulu tebatuwa eri mu kiseera babawadde bakiffe tebatuwa tuli bubi abaana bali waka batudde bagala tukole. Kino kireetedde n'abatuuze bano okuva mu mbeera ne beegugunga nga basaba ssentebe waabwe aleme kutunula butunuzi ng'emmere bagibayisaako ng'ate bagumiikiriza ebbanga eriwera. Akeera kunywa butamwa bw'amata n'ekyenkya abanaku tatumanyi lwaki tatuwa mmere Kyama yakola abeeraawo wetuze tatuwa mmere tayogera ku bya mmere bamugambako yagamba ejjenkya enkya tejja. Abakulembeze baabwe bagezezzaako okubakkakanya nga buteererera we tuviiridde mu kifo kino nga batudde wa ssentebe waabwe Samusoni Kyeswa ne baweera nga bwe batagenda kuseguka nga tebaweereddwa mmere. ne bakirokole ne bawaani tetebatuwa tuwere batuweereko mukene abaana tubaweereko mukene ku mmere oye batuweereko mukene ku mmere. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Lwaki atusenjala abaana tusiiba waliwo n'abaana abato bangi. Chairman, where are you?